Ebyobulambuzi byeyongedde omwaka guno bw'ogeraageranya n'ebyomwaka oguwedde n'ebitundu 9.9 ku buli 100. Gavumenti era yeeyamye okutumbula ebyobulambuzi ng'eyita mu miwaatwa egy'enjawulo omuli okuvujjirira ensimbi za $, obuwumbi 11.8 okwongera ku byenfuna by'eggwanga. Kino kiddiridde ekitongole ky'ebyobulambuzi okwanja okusoomoozebwa okw'enjawulo omuli ebbula ly'ensimbi, okuyiga okw'ensolo okweyongedde nga n'ebisolo omuli amazike n'enkula tebikyaliyo mu makuumiro, ekiviiriddeko ebyobulambuzi okusebenkera n'ekitundu ekisukka mu kamu ku buli 100. We have the challenge of human resource and we have the challenge of a variety conflict between humans. Ng'emu ku ngeri y'okutumbula ebyobulambuzi, Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Ddungu Kiwanda awanjagidde bannayuganda obutakomya mwoyo gwa ggwanga ku byabufuzi byokka, wabula bakozese ebyo bye balina okusikiriza abalambuzi, naddala mu kaseera kano Uganda bwe yateeka omukono ku ndagaano eya visa ey'awamu n'amawanga amalala mwe beegattira mu mukago gw'obuvanjuba bwa Africa. Twasazeewo ne ku mundi guno minisita kyabadde ayogerako okutandika kampeyini ey'okwagazisa bannayuganda eggwanga lyabwe si mu ngeri ya patriotism yokka naye mu ngeri y'okuyagala mu ngeri y'ebyobulambuzi, kubanga obanga tomanya ebyobulambuzi ebiri mu ggwanga lyaffe tosobola biguza balala. Mu ngeri emu Ssaabaminisita awanjagidde abakungu mu kitongole ky'ebyobulambuzi okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obutafiiriza gavumenti ebataddemu obwesigwa mu kutumbula enkulaakulana mu ggwanga. Ebitundu 2 ku buli 100 be balambuzi abayingira mu ggwanga buli mwaka okulambula ebintu eby'enjawulo omuli ensozi, ennyanja, ebibira n'ebisolo eby'ebika eby'enjawulo. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.